nze kyobweru sigenda kweyerusa okuva lwe natandika okukola ne Nalongo nanyirira mukkirize oba mugaane singa era obadde olina by'otunda nga binyiriza walitandikidde okunonguza ku by'otunda. Sirina byentunda, nyina bigambo biyamba balala kuddamu maanyi nasuubi. Bigambo byo bye bindeetedde okyuka olususu ng'ennaku zino nyirira. Zabanninaana bafuna ebyo. Gwira na muko omusajja alabikanga nze n'osigalamu mbeera embi. Naye ekibi kyo kiri kimu nkuliraanye nnyiridde naye waleti ekaze. Waleti ekaze ojja kwogera ne Ssaalongo nabo bakuwaayo obuyambi. Nfuusa wakuyamba. Ate omuntu akaze waleti aba yasigaza kufa. Kukwata ku mukono si kuyamba. Kala ndabo bakwata ku mukono. Awo kale. Awo kale kasoba ng'oli wiringi okumpa ku buyambi kunkwatako ku mukono nange nvuge ku UBN nga mbonyebonye n'enkuba ya boda. Kase waguze empya. Boda? Abantu kyosazeewo okubagamba. Era kati omuntu ajja kukuwulira. Kenafunye empya. Ojja nakugibuusa omuwala ntusajjolera ku mabaati gange. Olwo bwe naagula emmotoka. Ate emmotoka ojja kuba oteredde naye ate njagalamu ppiki. Oyinza ogiyisa mu luggi. Naye ebyaddala oba onzivodde. Ndi ku ddaala lya kufuna mmotoka nzitadde kufuna nti nfunye ppiki mpya. Ofunye ppiki empya tokyafugika. Naye Nalongo. Gwe wange? Iyo. Eyo Joweero yavuga ppiki ssebo. Emmotoka nagula emmotoka nange nenjipaakinga yalemera okulabako. Kati batusabe obuyambi tusabe bano abalabi baffe obuyambi bakudduukire. Bwe buba buyambi kati bali kulaba mbonaabona omukono ngujja eno nguzza eri batandikire ku microphone ziri zaayonoonese. Naye mugudde nnyo mulimba. Bagamba nga YouTube eriko ssente bafuna ssente mutulabe. Microphone zitulemye okugula. Nga ne content mbawa wabwere kati bwe natuuka nga mulina kusenga nali wakusasula singa temufudde baana. Ate nga naawe ogenda tuuka ekiseera ng'osasulira platform. Sisobola kikola. Ate baita baagala okundikoodinga mu kikole mwezi guno. Kuba gye bujja genda kubeera busy. Ng'okusaza mu lunaku lwange bye mbadde ngenda okukola. Ndikoodinga ebibyo. Osooka kubuukinga n'ompayo ne ssente. Era Joweero gwe mpala embaayi. Agobeddwa. Kale, nkwanirizaako nnyo obuterevu ku mukutu Viki exclusive. Abampita Viki amannya n'eddoboozi lyange. Bweri nkola yange video y'onkusabye so. Engatto. Engatto njagala. Joweero, Nalongo ayagala tobalaga ngatto yange. Gano masana. Gwe vuma. Level gye ndika eno yatojolaba ogiraba. Olaba ng'eya layisi mitwalo egi. Viki simanyi bwe nakusanga naye tondabiza ssanyu nalimu. Nkulabiza nkuswaza. Kumpeebula kulinga okumpeebuula. Naye nga tonyambala ya bbeeyi. Ya bbeeyi mukama wange. Okkiriza? Bansonyi yesigaza ekintu kyo. Nze nyambala engatto ya masanda mitwalo 5 plus. Gwe togiwa linnya masanda. Mbadde mmanyi. Wamma mbadde nammwe ono kunnyingirira. Awo balage engatto yaabwe oba yange. Video giweka like subscribinga bw'obanga owulira wandyetaaze okubeera ng'ofuna information buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Wano ogenda okubeera ng'ogifuna. Nkoze ne Joweero ku kamera. Of course, Hajjati Kaludo ntambula naye mulombi waddu wakumu awalina ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba esembyayo 067 mukontaktingeko. Ebizibu ojja kubeera ng'ate obisudde mu guluka. Olulimi Oluganda olukusike ndukuba kati ndi mwana wa Buganda. Ate ba Skin Mama Beauty World bakola ku nsusu zokka. Birwadde bya nsusu byokka tebakola ku kirala. Ennamba zaabwe weeziri awo basangibwawo Namirembe Road era nga gwe bonabo otuuseewo ojja kubeera ofuna ekisinga. Extreme Spark ontambula nabo bakyala nsonga za kisenge wokka awo we bagenda maaso n'okubeera nga bakuguka. Kale n'olwekyo banoonyeeko ku nnamba ezo z'olaba. Olunaku olwaleero lukedde ng'olulala. Ndi ne Nalongo kitone. Mbadde nkwesiga okuviira ddala emabega. Muki? Nga gwe mmanyi ayimirira ku bigambo byo. Namusizzaako abatulaba. Nze Nalongo kitone nampita. Owa kitone spirits and wine. Oba okuva wali ku Nvanungi Motors. Pulira. Masindye. Ngesaawe eno gwanoonya. Aneetaaga mu bizibu eby'enjawulo ebitali bimu. Bano ab'amaka abankubira abangi. Obuweereza bwange nabujje ku ssemo zange. Kati buyina ekifo. Nenfuna omuzira kisa omwami gwe ngenda okubalaga nga tugironkinga. Omusajja omutono alina omutima omunene. Yasiguddemu k'omusajja? Yasiguddemu k'omuntu.
tasobola kukikola kuba alina ekikazi ekirungi kimusawo kimyufu kyakamuzaayira ne baby girl. Omuntu oyo nali ku live nga nsaba obuyambi bambi nampa office ne bannanga abalala abafaayo ennyo ku byenkola ng'omwami Kaddu webale nnyo, I love you so much. Ate era webale kunsupportinga bambi onzizaamu nnyo amaanyi. Omusajja oyo yabeera mu America naye ankoze obulungi obutagambika. Ngate naawe olina buzaamu amaanyi. Nina mukwano gwange abadde yambulako ebbanga ddene bamuyita Kantimba. Omusajja oyo ankoze obulungi obutagambika. Nali munoonya ebbanga nali ndi awo nga Mukama amuleese. Kale I love you so much. Naye oluzungu saayize lungi naye. Si gwe yaliraanye campus. Nja kugira batwalira awo. Waddidde ddala ku campus. Tunaddamu okwogera okukola pulogulaamu y'Oluganda. Tunogenda kuba sifugika. Kiki naye kubuta kufugika bwo ekyakuleetedde okudduka ku mukolo gwa Abdul Mulaasi kiki nga afumbiza omwana omuto? Ne bannange temwewummuza. Twogera mazima omwana wa myaka 17 gwe baafumbiza. Bannamawulire temwewummuza mugenda kufuna ebizibu. Waliwo yazibuddemu edda yasuzeeyoko ne mukaduukulu. Kaakati ku mwenna ani yazaala omwana? Ababyogedde be baatugambye emyaka. Saagala lugezigezi. Manyi abantu b'ensi mwe abamu mulina olugezigezi n'akajanja akangi. Mulinga ow'amazima otogala gye mulina olugezigezi. Okwata n'iPhone. Kintu ekiwanisa. Kaakati nze mukw'omusajja kankwate mukyala kanso nga ndi mu kulikodinga awulire nti simujeemedde kuba munnaye mukama wange. Kaakati saagala mubeera lugezigezi lungi kwanika kubalira abaana baffe emyaka. Manyi saagala abantu abamu omukisa bagukozese bubi baguyita ekisiraani. Olw'ensonga nti waliwo ayina abaana be nga tafumbizangako n'atya. Sanyukirako munno owabanga ye owe bamunonye waki. Naawe Mukama essanyu ly'oyagaliza abalala agenda direeta mu famireyo. Kuba omutima ogugaggawaza oba ogwagaliza Mukama agusanyusa. Bayiza buli muntu andaba olwaliro wejjeeko ennugu ku mutima. Wejjeeko obutaagaliza ku mutima. Wejjeeko okwogereranga banne ebigambo ebisongovu. Naye ng'ekyamazima yabaddewo genda kufuna ebirungi. Omwana wa Abdul mwana mukulu alina emyaka 2. Gikyuse ku gye twawulidde okuva ku 17 abalala omwana yabadde wa myaka 19 kati gwe otugamba 2. Yadde mwana wa myaka 2 agenda weza 20 years kuba nze mumanyi okuva nga baby. Ndi mukazi mukulu kuba Abdul oyo nyina omukisa muzeeki waye yamuyamba okuyimba ate nga nange ye yannondo. Kitegeeza njogera ku muntu gwe mmanyi obuki obulungi. Era nabadde ku mukolo ogwo nga mwannyina omulungi. Naye noddukawo. Nembulira n'omwana. Naye olwo bannamawulire mmwe mwagala nnyo ebyonoonese. Naye era nga bye bituufu. Gasiya buloolo. Muyina ebyammwe mwagala. Nalongo si gwe weka buli eyabadde atuuka ku mukolo ogwo ngadduka. Nedda. Nategeezeddwako nti ne Sam Mathias Walukagga era naye olwatuuseewo yamazeewo eddakiika 3 n'agamba what are you? Si kituufu. Omwami Walukagga yatuuseewo endi meeya w'Ekyengera era n'abeerawo ku mukolo. Buli muntu manyi bayizawo abantu njagala kano nkayiseewo. Bw'oyita abantu b'ebitiibwa ku mukolo gwo buli muntu aba n'obudde bw'alina okuva ku muki ku mukolo. Wabula omuntu aba alwana nnyo Nalongo gwe yasabye okuba awajje. Otegedde era ne musaba ne munnyonnyola nti ngenda kusobola okuba ku mukolo gwo essaawa mmeka? 3. Kuba ate waliwo n'omulala naye gwe mba nasuubiza nti nnina okukola ki? Ate nga ndi muntu omu sisobola kwegabanyaamu nono okuba ono mwannyinaze nga nnina okusooka ewa mwannyinaze ndyoka ate ngende w'abantu abaki abalala omwannyinaze naluddewoko n'omwana ne mubuulirira kuba mulimu gwange gwabadde gusinze okuntwala. Abaabaddewo ne kamera baŋŋambye Nalongo weemulunguludde ng'atagenderedde tewasiibwa. Ate nno okumanya naluddewo navuddeyo saa 12. Kitegeeza wagenzeewo nga ku 11. Natuuseewo saawa 5 ez'okumakya. Nalongo wange gwenda awa Sebo Sempijja. Natuuse ku mukolo gwo n'omwami Fred Seremba saawa ezi 5. Era ne tutuulawo bulungi ne tutereerawo. Omukolo gwe wakira kintu kitambula nga wendi kuba nakeddeko. Kuba gwabadde gunkakatako. Nfunye omukisa nti wakeddewo kati kansaabulula ebigambo ebyaŋŋambiddwa nga gwe kennyini obiŋŋamba. Abaŋŋambye nti taata Abdul Mulaasi yabadde agaanye okufumbiza omwana. Maama n'alemerako n'agamba kama mbaya ni mbaya nze omuwala wange muwaayo. Saagala bawaayiriza. Abdul yabadde agaanye ng'omwana alina essuubi ly'omwewasiza. Tulaba ng'omuntu asala ku muntu ekigambo ekitali kituufu. Ng'abagamba muto omwana. Eddiini y'Obusiraamu nno tumutemera abantu kugikyusa bagimanyi. N'eddiini y'Obusiraamu omwana bwe yazanga omukono emabega nga bamufumbiza. Kati omwana agenda kuweza 20 years. Toyinza kuŋŋamba nti ate ye muki? Ye muto si kituufu. Lwakubanga nti omwana abadde abeera nnyo ne maama we.
nga takuze nnyo ne Abi alina abaana baakuzizza naye tabadde omu ku baakuzizza nga badde mwana wajjayo obuzze okulaba ku daddi oba nkize mbulungi n'amahale ge yasabye naye yampadde information anti ate kyatankoze omukazi yasaba amahale sitaati omukazi amahale ge yasabye wagalabyeko ge baleese wabaddewo nga sooka ogambulire njagala kusooka kujabulula lugambo olugambo lugamba nti amahale basaba flat screen ya inches 42 kati njagala kumanya mumanyi omugaso gw'amahale kyeki gatuwe omwana omuwala asaba kyayagala ekimuba ku mutima abalala basaba ku luhaani buli muntu asaba kyakola ki kyawulira kyayagala nyina mukwano gwange yasaba emitwalo 5 ng'amahale kati omwana tuwaba yasaba tv nga lwebanagirabanko bagambe nti awo nno ge mahale g'omwana tokwanga mahale bwe mwawukana n'omusajja ozaayo ebintu by'abandi kusosaba byonaasobola kyova ono na tv yo si mu bubi lwakubanga omwana ngwe nabuliridde nabaddewo ku mukolo gwe si kyankulemu amaka ge ate kijja kukola so abadde boogera nti amahale gabadde ga tv batuufu nze simanyi oba ge gabadde amahale kuba saakibuuzizza ekyo ne tv baleese ebbiri ate teyabaddeemu abantu bangi babadde nga okusinziira ku batuwadde information bagamba nti abantu babadde nga bajja bwe bagenda ku mukolo ekyo kyekyaleetedde taata Abdul Mulaasi okugamba nti omwana wange kirabika abadde akyabulamu nti ne wabaawo okusika omuguwa wakati w'omama ne taata bigambo by'abantu ababi manye emikolo gireeta abasezi abalogo buli muntu ajja n'abageyi kati ate nammwe abakamera abajja mulekerawo olugezigezi mukole biba bibakoze eki mujja kutuuka abantu nga bagaana okulikodinga ku mikolo gyabwe ate muba mwagalayo kontenti oyo naye mwogere nga ebituufu biba bikoze eki mulebe balemenganya kusudiya nnyo kuvumaganya muntu kintu kyaba takoze eki kyaba yatakoze kuba kati bwenkuba kagwire mbu Nalongo yadduse ku mukolo naye nkusanga mba njagala nkubalangula oluyi bangambye wadduse era nze kubidde essanyu nga mu so excitement like mukunja bwakyogera sadduse ne nabadde obudde bwange obukuba ku mukolo bwabadde buweddeko bambi ng'olina okukiika ewalala kuba abantu bangi si buli muntu mbuno baba mwagala abeerewo mpaka ku makya okuva ku makya mpaka ku makya gwatambudde gutya gwatambudde bulungi ng'emikolo emirala gwabadde mu kasente n'abako ne bajja mu kitiibwa n'omutimbi yatimbye bulungi era omwana yangambye baleese ennaanansi z'ekaleerwe fuso kumpya kampite wano naye mwebazi n'omwana yangambye ebigambo ebyo gyora babitugambye babiri gyora yabadde afaaki kuba naye munnamawulire oba era yagala kuwasa wa Abdul Mulaasi ebisanyizo ne bitamweyimira nekyo kyogereko kuba yangambye nti omukolo gwabadde mu gwa miliyoni nga 1.5 ebintu bye baleese at large naga kale singa bamumpadde nze ne mbateekamu obukadde nga 3 nolaba ava okunaaba bwawunya naye agukoleyo ogw'emu kitundu bona Uganda mwagala ki simanyi kimwagala lwaki omukolo gwabadde gwa kimpooze Nalongo ku serebu nga omusajja yakuba kadongo kamwe eggwanga n'alyanamiriza mbiseera bye ye yabadde awasa ate si muwala we obeerawo oyita abadde mwagala kubaakaani awo olugezigezi olubale bali sinze Nalongo ze siri wa lugezigezi kale mwadde mwagala bali badde bagala kubeekaani Pagaye mukolo gwali badde gulangiddwa ne tuba nga tugumanyi singa ekivulu Abdul abantu bonna bamukatako yabannyonnyola ab'omugaso society yes kubanga ebintu si by'abantu bonna waliwo omuntu nga tetujja kukuyita ng'oluusi oliko ekisiraani ekikolimire nga bw'obeera ku mikolo n'enkuba etonnya tegiggwa bulungi ekitegedde bangambye yabadde mwana we wakumeka oyo nze simanyi baana ba Abdul kuba sinze ne bamuzaala bangambye yabadde mwana we wakusatu naye bali badde ababiri tebannafumbirwa simanyi ku nenze kyemanyi nti manyi abaana be wabula simanyi nnamba yaabwe nti ono yasooka ono yaddako kuba sinze nabazaala omwana yabadde muto mundabika kirabika kunyirira naye musinika naye abannayuganda olemwa omwana bw'atafumbirwa nti abaana baawe baadiba omwana bwafumbirwa nti yaba tannatuusa omwana bwafumbirwa nti ebintu baleese bitono nkubulire Jowero abantu abamu balemereddwa okubako kye bawangula kale nowera nkuyise kali kalampadi balemereddwa okubako kye bawangula mu bulamu bwabwe lwa mitima mibi abalala ne baddira obudde bwe bandikozeemu ebibagasa
ne babizza mu bitabagasa ne bafa nnyo ku bitabayamba okusinga ebibayamba. Kati Abdul afumbiddwa omwana we gweofunye omukisa ogumwogerako gwe wakoze ki ekikwogezaako? baweereza lugambo olwabadde gye njogera gwe mulimu ngukoze oba omuzadde yansomesa amanyi ndirya ku bigambo wamusala busazi naye anfunyeemu ewange ewaka tebejjusa kubanga n'okuba n'omwana wo nga naye kyatambulirako lugambo naye aba asusseemukko naye akayimba Abdul ke yabaweereza okamanyi wulira naye kati mukkirize nti bweteweeni newava ennume tewakulemu ndiweebuddu gye ndagategeera manyi banteebereza kubadde n'ennyo ne basimba n'ennusu amumanyi yaani kati abadde awakana mugambe keeko Nalongo kabadde ki akayimba okawulidde leero mu kuluyimba lwa Abdul Mulaasi lwe yakuba mu nnyimba ezi bakati mbikunya anyway Nalongo katubiveeke already wanjolonze dda nti bazadde bange nabasala nange kati mmeze entondo nange kati nayiga okutondowala ku bantu abamu Abannayuganda mbasibirira entanda nti mufe nnyo ku bibakwatako obulamu bwobangwire ebitabakwata toddiranga bintu bitakwongerako ko bimalirako obudde bona biseera obudde tebuli ku sayidi yo ojja kukyejjusa mukwano gwagenze gutya nga tugumaliriza omukono gwagenze bulungi biki ebitatambudde bulungi mukadde ke wabeeredde nebaza mukama nti weebale nnyo okusobozesa omwami Abdul okufumbiza omwana we mu kitiibwa sabo bawe obufumbo bw'emirembe babeere example ennungi eri abaana abato abasigaddewo nabo babatwale mu kitiibwa nga kye baamukoze eki kye baamutwaliddemu. Ofumbiza ddi? Sinafunayo afumbiza, nze sinafunayo gwe nsobola kufumbiza nnyina asoma gwe nnyina omukulu ali mu P7. So kyali kito. Kati gwe mba nfumbize. Nawe fumbizaako tugeye. Iyo ate nze ngenda kufumbiza nnyo kubanga baba bookinga tebannamala kusoma. Olaba n'essanyu abantu bananse okumpa ku bintu. Jowero! Ndi babuukinga ssanyu. Ate sebo n'essanyu kati ogoba. Kubanga nabagaye mujje mpola msoka kwetegereza si mwana wange kumutwala mu bizibu. Ne mube waligobye wali nkwatiddwa ekisakale ku lwange nga kyaliwo. Jowero mulekabe ku mutto gw'abatagenda gobo. Nenga te mwana nga anagenda okula nga Jowero akyayina erinnya mukamwa. Katoyagala omwana nga avire ddala. Bana babuukinga bana balinawo abaana abalenzi. Myaka 6, myaka 5. Kitegedde. Nga batwongera okuteekateeka abantu abeetaaga services za Nalongo kitone. Ekifo kyo tukitadde side kiyadde tekinnaggulwa. Mengo wano ku Mutesa Royal University. Bw'otuuka awo wennyini oba onfunye. Naye njagalayo abantu bano wammanga. Mpulira. Si buli muki? Si buli muntu. Njagalayo abantu ng'oli mufumbo. Olina ebizibu mu makaago. Naye onoonya omuntu gw'oyinza obbinyumya naye. Abuze. Njagala okuba essimu obookinga obudde olunaku lwo lwenja okukulaba tulukanyeeko ojje tunogere ekintu ekyo eddagala nga tonnaleka baana bo nga tonnagoba mukazi wo jangu tusalire wamu amagezi neetaaga abaana abawala aba secondary abatali abasoma abaana abo abamufumbo ndi musiru aba secondary abo nga temunnabaleetanga bwenkubya ne bametro ne bamusomera omulanga timutuuze abaana baffe basibona nti bajja funa omukisa oguntuukako naye mubatuuze abaana mubagambe nti omwana bw'akula mu bw'ati akyamakyamako mu kasiko sikaawo n'abaako byakolayo kubanga abaana bali mu nsi muno nga bannagalaale bwe bati naye nga metro ne ku ssomero gy'oli osobola okutuuza omwana oyo n'oyogera naki abali okumbi mubaleete wano emmengo bayambibwe ensi yaffe mugitambuze ku musingi gwe twagisangako naye abaana mubayina atambula bwatyo ng'alina omubiri mulungi naye nga guli import kiwowonkole abasajja babageya ojja kumbuuza Nalongo bwe mba sigenze mu nsiko eyo sisobola kuzaala ojja kuzaala naye bajja kugeya nga Jowero bwe yaakageya tebikulemesa kuzaala naye ogenda kubeera ekisekeero nga mutakulaba agamba oyo nno teyakyalira nsiko togenda beerawo oti nga buli muntu akugeya engula ati kale ntwala omukisa okutegeeza jangu oyambibwe jangu wano emmengo kuba essimu ojje bakuyamba kasita otuuka ku university Mutesa Royal ng'okuba essimu bagenda kuyamba ebisinga ku offices za Nalongo tujja kwongera bibategeezaako era tujja zibalambuzaako bwe zinaaba zigguddwa
mu butongole. Olina akagambo koyagala okwogera akataleke? Waliwo n'abantu abalala bensobola okwaniriza be bano njagala kuwasa. Nalongo nkole ntya? Abaludde mu buwulu. Jangu twogeremu. Nalongo njagala kufumbirwa. Abanoonya akatalekeka abanoonya basooke bandeke. Nalongo nyamba buyambi inbox yange bagijjuza nnyo. Abanoonya funa mu office wo bafikisingira. Tekawo wali lekawa n'ennamba ye y'essimu n'ebisigadde. Kale bonna bajje. Abanoonya bajje oluvannyuma lw'obbabuulirira. Awo tulyoke tubagambe nti munoonye. Kuba ojja kubanga owooza mbu onoonya nga gwe nnyini tosaana kutwala ng'oli kizibu. Weeremeredde. Nawe kennyini oli kizibu totegeera mangu. Omumwa gwe gwakulemye wasooka neeno oyagala kunoonya omuyombese. Abantu muwendera ku bantu oli mu maka g'abandi oyenda mwaza wena kino kankiisewo abasajja bakintuma. Abakazi tugenda kufa bubi. Abakyala mulekerawo okwendera mu maka g'abasajja ne muzaalamu n'abaana. Abaana mwe muba tokyalinga bambi. Omwana n'akula nga amanyisenga mulala amanyi taata mulala ku myaka 10 oba n'okweyongerayo ne bamuwa taata kyo omulala. Mutuufu kibi. Omusogo mugukomye si mulungi. Omusajja agenda kukukyawa n'omwana amukole ki? Kibi nnyo omwana okulaba nga kitaawe amukebeza omusaayi. Kibi kinene. Akulaga amata yali anneeganye kumbe tekyali bwe kityo. Byali bizibu byogwe butatereza ntobo waki? Ntobo wamu. Ekirala kansabeko n'abaami. Manyi muli bakwano bange nnyo. Abaami nsa mudde mubeera abo buvunaanyizibwa eri famire zammwe. Nga bwe gwali. Lwaki omwami otuuka ne weebakanga tokebedde ku baana bo bwe bali? Abaana ne bakuwulira ng'ojjalimu nagamba sirika alowooze twebase dda. Mukomyewo omukwana eri abaana bammwe. Abaana mubakebereko osobola otegeera ebizibu ebinyiga baki? Abaana bo. Byebyo. Nange nkambuulirire abawuulu nga Joel ngenda fuuka kojja mu woofiisi yo. Omuvubuka ayagala okuba obulungi lwana nnyo obe n'obuvunaanyizibwa. Omuntu osobola okuba nga tolina muntu gw'ogulira mmere naye ng'oli mwavu. Naye ng'alina gw'agulira ali bulungi. Ng'ali happy. Okitegeera. Abavubuka mweggyemu emize gy'okuzungazunga. Buli mukazi alina omukisa gwe n'ekisiraani kye. Naye mulina obuyumba wamu obwo bubawaga. N'essaawa zino bye twogera Joel otabiraba anoonya. Kubanga olina akaluumu kaako ne bwe tolina ssente ojja kwekanga ng'omuwala azeewaka naye bw'onaaba ofuna olina gwe wateekawo ojja kukola ko bigattamu ate ngende mu loogi ate muweeza transport ng'olaba teguggwa obunsi nga ze wandigabidde oli ozisevinze kuba olina omukazi ewaki mwewe obuvunaanyizibwa muwase muleke kubeera nga mwenda wano nawali si kirungi bikolimo byofuna nabirwadde abawala mufumbirwe ng'okyanyumira engoye naye oyagala kutuuka okufumbirwa nga wenna waguse bakugabirako bintu bikalu ogenda kubeerawo otya. Kiki kyotegeeza nga bakugabirako bintu bikalu? Ngifuna bulala. Nsimanyi bwe mba nkinyonnyola. Nyamba ontwalire Nalongo nnemeredde nkuweerako ente bbiri. Nkuweerako enju. Nti Nalongo nze saani mpozi nga muna kye mumperako nti tulinawo akaapa wano. Okitegeera? N'obayamba otwalireko muwala waabwe. Bazawo kana akama kankayiseewo eri abakyala. Lwaki abakyala? Mbakako obutano bw'okubeera mu maka gammwe. Omukazi azaddeko tawasika bannange. Omuntu bw'atasiba nnyo omutima totwalika. Obeerako question marks nnyingi. Abamu muba mumaze n'okwekyawa nga omutima gukuluma kubanga ono gye wasooka takoze bye badde osuubira. N'otuuka ogenda mu maka g'omulala ng'atutte kizibu. Okitegedde nga bagamba koosi yali teyazaalako tufunye obuzibu so nga waliyo abazaddeko abeeyisa obulungi naye ebiseera ebisinga omuntu okutwala amala kweronda nnyo nakusiba mutima kalwaki togumiikiriza ono gw'oyina n'oyiga bw'olina okubeera naye abakazi muyiga okwesonyiwa abantu abo ne gwe oyagala buli kintu okimugambe oyagala buli kintu okikompulainingeko oyagala buli kintu okimuvunaane obusungu bulinye saagala anyiigire wano nga yadduse ne ku mukolo gwa munne. Munsange mengo ku Motesala University. Saagala Nalongo mumunyiize nga muri eyo biru za wota bazisalako. Muri eyo aba wota biru bazisala. Mujje mengo nze ngenda bala. Biru zisasulwe. Nze nyira diru wano efuna. Nze ngenda kukulwa kantu katini we kati ngenda kulaga abakayina waneno bandi kumpi. Nze buli nsonga eremeza omukazi obufumbo naze giyimiriramu. Kubanga naawe oli mufumbo. Obwo buzibuzibu buli mu nnyumba obwo obutono jangu tubulwanyise babiri. Kiwedde nti Nalongo guggwa kwegamba full package.
ninja okutwara eshana okuva ewa Nalongo. Bampita Viki nkoze nejjowero ku kamera. Abakazi abasajja baba complaining. Tozikiriza kusiibula kale siibula. Osiibula olagawa. Muyina omanyi mu biralo mbamu ente z'amayembe ne zitalina mayembe. Kati abakazi abasinga ze ente zitalina mayembe. Bwe tugamba tugaziyeemu ono agaziya. Sijja gaziya Luganda. Kati ate abasajja baba mwe benze ku muntu asukka mwatya. Kati baba ine experience agenda okudde bakanga alaba omuggo mu biralo ebyenjawulo. Ng'alaba teguggwa. Agamba ono nga yabadde ayina buno. Nalongo ako katuddiremu. Agenda okudde kange era gwe owenku. Katandikire ku kiraalo. Kitegedde. Sejja kuddayo manyi gwe oli kwonoone. Mu kiraalo mubaamu ente ezirina amayembe. N'ezitayina. Kati omukyala ndaba ng'ofaanana ente ze zitalina mayembe. Jangu emmengo olunaku olwo. Ogenda kuddayo. Ng'ofunye amayembe. Omukazi atalina mayembe takangakanga. Kikyamu. Olina okuba n'ebitiisatiisa. Olina okuba nga bbiru z'amazzi nsasule. Nga n'ensonga wali nga guggwa. Tuyingidde musomo gw'abakulu wenjagadde tuge fe abakyali abato kuba abantu mbayambye okubalagirira ku ssimu naye abasinga ne bagamba nagezzaako nze byannemye mujje emmengo biggwere wano mazima. Nalongo no yenna ayogera yebadala akulaga buli kyayogera akirina buli kyayogera akimanyi. Olina vaawo mama tubasiibudde mweraba.